Balabi baffe abaso TV tusanise okulabika nti tubasisinkanye akadde kano eddakiika ze ziise ku ssaawa 5 ez'enkya eyaleero essaawa bwe zituuka bwe ziti ebeera Unveiled Experience tuba batuusaako obulamu omwana munnayuganda Uganda bwe bayitamu obutali bumu obw'engeri ez'enjawulo. Programu ene batusibako bannaffe babeera bamukama nayamba kibeera kyakunywa kigula siringi 1000 lwoka kikuyamba mu mbeera z'obulamu bwo ng'omuntu zonna azewali owuliddeko gwe buli wotuuka saabusabika kipa ka mukama nayamba obagamba nti oyagala kyakunywa ekyo ekya mukama nayamba ebisigadde gojja kuba ate onyumiza omulala ekituufu n'ekirungi n'ebirungi bye wafunamu. Bwe mutunuulira akapande kano ne bye kasoma akalaga nti Mountain Lebanon Christian Center Cathedral Mukono. This foundation stone was laid by His Excellency President of the Republic of Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, kati bateekako n'erinnya eddala, on the 23rd of May 2010. Ne wabeerawo mu courts to the glory of God. Haggai emo 8. Ekindese wano kubalaga naye ekindese ku Mountain Lebanon Christian Center Cathedral Mukono kwe kubalaga nti oboolyawo abakkiriza bateekwatire wamu n'okusaba kuteeyongere mu nnaku eziddako entono kanisa eno egenda kubeera lugero bagenda kubanga bagimenyawo ng'ebiragiro bya Kkooti bwe byalagidde. Twagala tumanye ekituufu ekiviiriddeko embeera eno ekituufu kiki lwaki kati amakanisa gagenda maaso n'okuyisibwa maaso bwe gatyo. Kkooti bwe zitunuulira embeera etawoomya nnakabululu lwaki oboolyawo ensonga nga zino ate tezikwatibwa mu ngeri ey'enjawulo. Abakkiriza erina 2500 abatuula wano kuva Mande paka Mande nga basinza oba nga basaba, naye mu kiseera kino wiiki ewedde baba wennaku 14 okulabika nti bajje buli kintu mu kanisa eno bwe kiba kisooka n'ebizimbe babisitulewo wasigalewo ekitaka nga kalo egenda kubanga emenyebwa. Kinaasoboka ate kisoboka. Olunaku olwaliro tutandise ate okutaganjula ensonga za kanisa eno ya Mountain Lebanon Christian Center Cathedral Mukono. Twagala tumanye ate byatandika bitya, byava ku ki, lwaki paka kati era lwaki mu kiseera kino. Yabaffe bo asumba n'abagiddukanya ki kibazaako ng'embeera eno erabikanga eyingidde mu kanisa ya Mukama. Lockdown tukyagirimu mwe twalabidde kanisa y'omu Ndeeba ng'emenyebwa, ne mu bitundu by'eruzira eyo twalabayo kanisa emenyebwa, naye nga byonna okumenyebwa Kkooti yabirinamu omukono. Kanisa eya Mount Lebanon ekiragiro kyayise ki ekidda tugenda kubanga tubatambuza si lwalwokka tujja kutunuulira ensonga eno era we tunaabimalira wamma tujja kuba ne we tutuuse. Mu kiseera kino tusisinkanye omusumba Samuel Rwandasa nga tetunagenda kusonga zonna zoyinza okwogerako. Tugenda kusooka kubawa byafaayo bya kanisa eno yatandika ddi, wano yajjawo atya, yafunawo atya, oluvannyuma tujja kutandika okutaganjula ekinyosi. Naye nga nkutegeeza nti mu Unveiled Experience ey'olunaku olwaleero tuli Mukono tulaba atuzze okulabika nti oboolyawo ensi tugiraga ku sayidi eno ey'embeera eri ku kanisa eno emazeewo emyaka n'ebisiibo. Tusanise okukola tuli butereevu mu Unveiled Experience. Experience gy'oyitamu njeefumiitiriza naye ennema n'okukkiriza. Si gye nnyangu gye nnyinza okwogerako era ebisinga nja bireka obyeyogerere, naye sooka otubuuzeeko. Njagala okulamusa ssebo neyanza nnyo omwami Mutebi, bulijjo nkulaba mu programu eno era nkulondoola nga ntambulirako. Njagala okulamusa mwenna abalabi ba Soloti Media TV, njagala okubalamusa n'ekiramusa ekitukuvu. Njagala okusookera ddala okusaasira mwenna abafunye ebizibu n'emitawaana egitali gimu.
amanya n'eddoboozi Lwandasa Samwiri omutandisi wa Mount Lebanon Christian Center Church Mukono ne Uganda eyawamu. Nsanyuse nnyo okubalaba eri mwenna abatulaba nammwe abampuliriza ettuntu ly'olwaleero. Tuyanza nnyo tuyanzeke Musumba. Wiiki ewedde amawulire gayitingana abaagalaba nga galaga nti kkooti eragidde kanisa eno eggibwewo, emenyebwewo, oba oliawo esanyizibwewo. Kyali kituufu tikyali kituufu? Ensonga eyo amawulire nange nagalaba era nga kkooti eyisa ekiragiro ekyo okulaba nga omulimu guno gusaanyizibwawo era nekindeetera okubeera omweraliikirivu ate nga ensonga eno tetandise eggulo. Mu kifo wendi wano nagulawo mu 95 ng'ennaku z'omwezi 27 Septemba 95, naye ng'okukibeeramu okutandikawo obuweereza obwa Mount Lebanon Christian Center Church, nze mutandisi waabwo mu Mukono. Nze gwolaba olwaleero ndi mutabani w'omusumba Elizefani Tebandeke, ate ng'omusumba Elizefani Tebandeke ye musumba wange kubanga yansumba ebbanga lyonna. Ate mu kunsumba mu kitundu kino wano wendi wennazaalirwa, wennakulira, wenkulidde emyaka gyonna opposite ne church eno. Era mu kifo kino nyinza okwolesa nenkugamba nti sebo, okuva ku poloti wano wendi wennyini wensinzidde, poloti okuva ku emu, eyokubiri, eyokusatu, eyokuna yali ya taata wange ne maama wange. Naye Mukama bwampita mu buweereza nampa ekisa nengula ekifo kino nenkigula nenkiteekamu obuweereza. Ate taata wange naye musumba era nga ye mutandisi wa Zion Christian Church Mukono. Aweze emyaka olwaleero, aweze emyaka, Mukama akyamukuumye ne maama, aweze emyaka 98. Ekyo nkyebaliza Katonda. Kale nno n'olw'ensonga eyo kkooti kye yayogera okusookera ddala sebo sitandikidde awo, naye ntandikira ddala nali mu kifo kino nenfuna akasimu okuva ku side headquarters. Ku side headquarters wenfuna akasimu nga luwo ofiisa bamuyita Bwanika. Katono nnyo Musumba nga kitunagenda ku nsonga za poliisi. Wali luddawa okujja wano tugambye wagulawo nali luddawo okujja wano 95 mu Mukono sajja mbuzi, naye nali opposite n'ekifo kino wennakulira era wendokokedde mu kitundu kino, ate Mukama nampita okubeera omusumba. Kati wano natandikawo 1993 nga ntandikira wansi w'omuti, nga ndi wansi w'omuti era nina wano nga ndi wansi w'omuti ekifaananyi nga kino. Omuti gwali wano? Omuti gwali wano. Omuti gwali wano nga ndi wansi w'omuti era nga ndi wansi w'omuti. 93 nali mu primary. Mu 93. Era awo nno nga mmaze okwogera ne mukadde wange nannyini kifo kino nga mmaze okumwogereza musabye olwo nange nkutte omuliro okutandika obuweereza kubanga nali muweereza. Era nateekebwako emikono omusumba Elizefani Tebandeke, ye yanteekako emikono okubeera omusumba. Kati bwe ntandika mu kiseera ekyo nenjogereza omukazi gwempise omukazi nga ye maama wange Mary Nabuuso Namusoke Maria. Omukazi oyo nga musabye nti mama njagala mbuulirireko wano ekigambo kya Katonda eky'omuwendo nanzikiriza, era olwanzikiriza bw'ati nentandikirawo nasangawo omuti nga tewali kintu kyonna, naye nga waliwo ennyumba ye. Ennyumba yali awo, ennyumba ye ng'eri awo.
kati awo nembeera wansi w'omuti kyantwalira ebbanga okutwala ate siteepu endala okufuna ekiwempe, okuteekawo ekiwempe. Awo ne tuva wansi kikuba mataffaali wano nga ntaddewo ekiwempe ekyo. Olwo nno mmaze okumwogereza anzikiriza okumpangisa era okumpangisa ekifo kino mu kiseera ekyo gyali mitwalo ng'ebiri n'ekitundu. Nampangisa ekifo kino. Mu kumpangisa waayitawo akabanga kaayitawo kamwaka nga mulamba, nensasula nankolera endagaano y'obupangisa, naye wali mu 93 awo teyakolerawo ndagaano. Kati sente nzireeta mu 94 ez'obupangisa mu mwezi ogwokubiri, nenzimalayo paka mu mwezi ogw'omunaana 94. Kati nengenda mu maaso omulimu Mukama n'agwongeramu amaanyi. Kati mu kupangisa nenteekawo temporary structure, ekiwempe. Teekawo ekiwempe, Mukama n'akwata ku mitima gy'abaana ab'oku kitundu, n'akwata ku mitima gy'ab'ekyalo. Abamu baali bakyagala kye nnakolawo, ate abalala baali tebakyagala kye nkolawo. Kubanga baali tebaagala kkanisa, abantu baalina enzikiriza zaabwe ze bakkiririzaamu, ate ng'eno bagirabanga enzikiriza empya. Era mu kifo kino kintwalidde kati emyaka kumpi 3 nga ndi wano. Myaka 3 nga ndi wano, era nga ndiwo kumpi n'ekkanisa eno nga nsinzidde wano. Kati sebo ekifaananyi kino kyolaba, ekiwempe kye kino kye nateekawo. Ekiwempe kino nakiteekawo mu mwaka ogwo gw'94. Kati bwe nteekawo ekiwempe oli kwabo kubano kwendi nga nkuba bulooka ke kano koolaba wano. Yenze nzuuno wano nga nkuba bulooka. Omu kuba omusumba kati yasumba Mount Lebanon Church ey'Entebbe, ayitibwa Nakkazi Miriam. Era wano sebo nga nonkuba bulooka n'abo be nalina abaaliwo mu kiseera ekyo. Olwo kiki ekinkubya bulooka? Nkuba bulooka okuteekerawo ddala ekizimbe, kubanga nawulira nga omuliro gweyongedde, ekiwempe ekisa abantu beeyongedde okujja, abantu beeyongedde okwagala Katonda, naye nga bw'oba okitunuulidde ng'ennamba gye nsinga okubeera nayo nga y'abaana, baana bato. Abaana bato be nasinga okubeera nabo, naye bannange era oli yagamba togayanga kyezinze, kubanga abaana bano mwalingamu abaana bano nga bw'obulaba y'ennamba gye nasooka okubeera nayo. Ng'eringa Sunday school? Nga ddala Sunday school yennyini, nga Mukama antraininga ngeri ki gye naakwatamu ekisibo. Kale nno ekiseera kyatuuka mu kupangisa okwo, naye muli munda ne ŋŋamba paka lwe nayogereza omukadde maama wange Maria, ne mwogereza ate omukazi oli ng'omutima gwe gutya Katonda. Yali mukazi Mukatuliki naye ng'omutima gwe gutya Katonda, era ng'omutima gwe gulina okwagala Katonda. Ye n'okutuusa olwaleero sapuli ye temuvangako, era ayogerayo ebigambo ebi n'ayogera ku Biikira Maria. Kale omukazi oyo namwagala. Enkomerero namaliriza mu kutta empolampola ne musaba, ne mugamba maama, mbadde nkusaba ekifo kino okimpeere ddala, nkikusaba okimpeere ddala, okinguze. Yali amaze okuwulira eddoboozi ebigenda mu maaso, ekigambo kya Katonda nga kigenda mu maaso, era bwe namusaba okunguza ekifo kino teyalwawo. Naye ate nga waliwo n'abantu abaali baagala bakigule, bangi abaali baagala okigula, era bangi abaali bakyagala, kubanga wano waali nsiko. Nze we natuukirawo nga wano wonna nsiko, nga wano wonna kibira. Sebo wano waali kibira, era ekibira ekyali wano ng'olumu n'abantu bafiiramu, babaleeta ne babasuula mu kibira. Wano wetuli? Wano wetuli, ng'abantu babasuulira ddala mu kibira, nga Mukono etawuni eyitira eyo waggulu, kati ng'eno kibira, nga toyinza nakumanya nti kirifuuka kibuga. Kati nze nenzijja, era ng'omukadde oyo yali azimbyeko ennyumba ye maama wange Maria. Kakati nange
bwe najja ne nteekawo ekiwempe Mukama n'aleeta ekintu ekyenjawulo. Mu kiseera ekyo omukadde omukazi ono bwe natandika okupangisa yankolerawo endagaano ey'obupangisa. Yankolera endagaano ey'obupangisa. Era endagaano ey'obupangisa, endagaano ey'obupangisa yankolera endagaano nampa obukakafu ku nsonga eyo y'endagaano eno. Natandika nga 17 Ogwokubiri 1994. Endagaano z'obupangisa ezakolebwa mu kiseera ekyo zaali za mirundi 2. Era yagenda okulaba nga ne ssente nzimusasula bulungi. N'akikola. Kati ekiseera ne kituuka ne mwogereza mu mpola mpola okumubembejja, kubanga omuntu abeerako n'ekikye. Ate oluusi ayinza okuba nga tayagala kitunda, alina ensonga lwaki yakigula, naye mu kwogera omutima gwe yaguggulawo mulundi gumu, n'agamba nzikiriza mwana wange. N'alamula ssente. Bw'alamula ssente yatandikira mu bukadde kumpi nga 10 mu kiseera ekyo. Naye ngenda okuwulira ng'aserengese mpola, avudde ku 10 akkiridde ku 8 akkiridde ku 7, mwogereza namalira ku miliyoni 6. Ate mu kiseera ekyo ssente ezo saazirinawo nti oba nzirinawo mu buliwo, saazirina. Naye nafuna ekisa ekyenjawulo ne ntandika okugamba abantu nti bannange omukadde anzikiriza olwo naŋŋambye obukadde 6. Obukadde obwo 6 ne neegayirira Katonda, kubanga essaala ebitasoboka eri abantu Katonda byonna abisobola. Era ngenda okumaliriza ne ntegeezako mikwano gyange be nalina abandi ku mutima. Mu abo abandi ku mutima nayogerako okusokera ddala ne bazadde bange ne bajjayo akasente akaali ku luwuzi ne baleetayo ke baaleeta. Ne ngenda nga ntuukirako n'abantu muno abaali bammanyi. Mu abakwatako omuntu ng'akuwa ssente n'omugamba nsaba kunnyambayo ku ssente. N'akubuuza nti zaaki, nga nti ndi wali ku mulimu gwa Mukama. Obuweereza bwetaaga ssente. Nyinza okuwa ekyokulabirako kati ng'omusajja Godi Migaati Kyeswa, olwo naye yalina ka bizinensi ke. Abasajja ng'abo balina bizinensi zaabwe. Godi Kyeswa Migaati, omusajja oyo yampagira nnyo era yawagira nnyo ekkanisa eno, kubanga yatuuka ku levo nga ye alina enzikiriza nga musajja wa ye ngendayo lyowa emyoyo, kubanga opposite na wano wetutudde alinawo muto we bamuyita Bosco, ye mulirwana wa church eno. Ate ne Bosco we nasikanga amasanyalaze. Mukama yanteekako ekisa ekyenjawulo ne banjagala. Mwami Kyeswa oyo yampanga ssente ate nga yakyasinza okumpa ku ssente eziwera, kale ng'alina omutima omugabi. Ne ntuukirirako Honorable Dr. Kefa Sempanji akulira Presbyterian Church. Mu kiseera ekyo yali akulira Presbyterian Church, era mu Mukono muno mwali. Oyo naye ne mutuukira engeri gye yali ayagala ennyo abaana, yannyamba nnyo, kubanga yandaba nga nkyali muvubuka muto ate njagala kuweereza Katonda. Ate Sempanji yanjagalako ekintu ekyo ekyokwagala okuweereza Mukama. Naye nankwatirako ku ssente. Ne ntandika okukola fundraising, n'ensonda ssente. Kati awo ne nfunayo akakadde nga kamu. Mwabona bwoyiseemu? Nasooka kufunayo akakadde kamu. Bwe nfuna akakadde akamu ne nkafuna ne nkaweza. Ne ngamba kano sijja kutuula nako. Ne nziruka ew'omukadde omukazi, maama wange Maria Namusoke Nabuuso. Ne ngenda gy'ali. Bwe ntuuka ewuwe nannyaniriza bulungi ne nkamuwa. Naye awo tetwakola na ndagaano. Saakola teyankozesa ndagaano, ate nange saagimusaba endagaano. Naye bwe natwalisa ne nga maama nafunyeyo ssente ziizino akakadde kamu ne nkamuwa. Bwe mala okkamuwa ne yeebaza n'asanyuka. Ne mmanya nti kati nsigadde kunoonya. Yaŋŋamba obukadde 6. Bw'aŋŋamba obukadde 6 ne ntandika okukomawo. Ne ntandika okuyita mu bantu, mikwano gyange, abazadde b'abaana bano abamu ku bo baali bammanyi.
n'abantu b'omu kitundu kino, omuntu azaaliddwa mu kitundu, akulidde mu kitundu, abantu batandikanga aleese 2 aleese 5. Lwakuba mu biseera ebyo omutawana gwe nina saawandiikanga amannya g'abantu bampadde ssente, bonna saabawandiika naye nga nsonda nentuukirira mikwano gyange. Mwalimu ddala abasajja gw'olabira ddala nti oyo si mulokole, naye ate nga kyokola akyagala, n'omunnyonnyola ky'oyitamu. Ogenda nokkakana nga siwezezza obukadde 5 nga mpezezza obukadde 5. Kati bwe mpeza ssente ezo ogenda okukkakana nga ŋŋenze ewa maama. Mu kiseera ekyo nga ŋŋenda ewa maama, olwo nno amasimu ga kupangisa bupangisa, amasimu tegaliiwo nnyo, wendi nkufuna teziriiwo nnyo, tolina woona omukubira, tolina woona omufunira, nina kugendayo. Olwo nno waliwo omusumba gwe nalinga naye, oyo ayitibwa Nakkazi Miriam, bwe njogeddeko yasumba Mount Lebanon Church Entebbe. N'omulala mulimu omukyala ayitibwa Yayeeri. Yayeeri oyo ye yali omuwanika wange eyasooka, naye Yayeeri ono yakola omulimu gw'amaanyi, kubanga mu 92 naliko mu galagi ye wano nnyingirawo 93 wansi w'omuti, naye ate mu 92 naliko mu nnyumba ya Yayeeri. Yayeeri yansembeza, Yayeeri ansembeza mu galagi ye wa mwami Stanley mu biro. Kati wano ndi mu galagi, kino ekifaananyi nga ndi mu galagi galagi ya mmotoka mu maka ga mukyala omusawo Yayeeri. Wali mu Kigombya okuva wano si wala nnyo. Kati omukazi oyo omanyi bw'oyogedde okusembeza mu galagi obadde ng'agamba okusembeza okukola mu galagi okanika. Nedda yansembeza. Olwo nno mu 92 ntandise obuweereza era mwendi. Kati wano nzijjawo mu 93, 92 ndi wali 93 nzijja wano, era wano ye Rwanda Sasebo ono gwolaba ntandise. Omulimu gutambudde. Kati bwe nfuna ssente ezo, nina omuntu gwe nnakubira akasimu, ye yalina emmotoka ate nze sirina mmotoka. Kati oyo gwe nnakubira akasimu najja ne mugamba nsaba ontwaleko ewa mukadde wange Mariya. Nanvuga oyita mu kibuga, mukadde wange Mariya ali saidi zeeyo Mmengo Lubaga. Ono wa wano eyanguza wano ali Mmengo eyo Lubaga. Abo bamu akakadde akamu oba 5 yasenguka akyaliwo. Ngamba wano kusenguka wano mwalimu abapangisa, yali ataddewo bapangisa ate nga ye awulira embeera ya wano takyagyetaaga, kubanga abantu b'ekitundu kino wano wolaba ssebo wonna waali nsiko. Abantu tebaali bangu nnyo ng'omuntu bw'oyinza okukirowooza, tewaali bangu nnyo. Kati Mukono y'ebiseera ebyo njijjukira omutima gwe ne gufuna okweraliikira, kubanga yatuuka ebintu bingi byafiirwa. Byafiirwa, bateekawo emisota, ebintu amalogologo bagaleeta. Kati amalogo ago gamukyayisa ekifo kino kyennyini we tuli, ne gamukyayisa n'awulira nga yeetamiddwa. Kati bwe yawulira ekigambo kya Katonda nga nze musaba ntandikewo ekkanisa wano, yakyaniriza n'essanyu kubanga yali yeetamiddwawo, ate nga waliwo n'abantu abalala abaali baagala okugulawo. Kakati mu kiseera ekyo bwe mwogera naye nakkiriza, naŋŋamba naye mwana wange, olwo nno nga ne ssente njikwatira wano bwe nti, olw'ensonga nga ssente nnyingi mu kiseera ekyo. Kakati bwe ntambula nga nzikutte, n'ayogera ekigambo, n'agamba naye mwana wange, ssente ng'ozindeetedde kiro, naye jangu enkya ku makya, jangu enkya ku makya, kubanga ssente eno ey'ekiro si nnyangu. Mu butuufu nawulira eddoboozi lye, nenfuna olunaku olwo nafuna akamotoka. Omusajja omu baali bamuyita Wire, yavuganga mmotoka za Muyanja Ssennyonga. Kamotoka ako kaali ka suspension mu tawuni awo, kamotoka katonotono bwe kati. Kati enkeera
nenfuna akamotoka ako bwenfuna akamotoka ako nakeera ku makya nze saalinda na ssaawa 8 oba 6 ze yali ayogedde nakeera ku makya ne mukeera ne ŋŋenda ew'omukadde omukazi era bwe natuukayo yannyaniriza nansitula nantwala butereevu mu bbanka bwe mutwala mu bbanka bwe mala omutwala mu bbanka awo ku Ntebe Road ng'okkirira we yali awo ng'okkirira Serebe nga bagiyita Centenary Development Bank. Kati awo we yali awo wansi awo era sente nenzimukwasa sente ze n'aziteekayo ku akawunti nze olwamala ozimukwasa ye n'aziwaayo n'akola omulimu ogwo kale okuva olwo yansitula bukuukuubira nandeeta ku lukiiko lw'erossa okunnyanjula luli mbadde mupangisa wano ekyalo kino kiriko olukiiko erosi ng'erina resistance nga tokolako kintu kyonna nga tebalina bukakafu era nakiraba nga kyali kirungi mu kiseera ekyo aba erosi eyaliko nga chairperson yali ayitibwa Mukulu Gerard Kabunga ne vice we Sonko Robert n'abalala ngenda basoma wano kakati chairperson mama wange najja n'asituka n'ava Emmengo najja n'annyanjula ku erosi n'agamba bannange omwana ono ekifo kyange nkimuweeredde ddala bw'amala okimpa era mu lukiiko olwo erosi baali basula siwala nnyo n'ekitundu kino era nga babeera wano kumpi wano naye awo ng'okulinaana wa mwami Mwega waaliwo omuti ogw'omusambya omwami Mwega saidi awo ng'enkiiko zituula bakayitawo nga bakati kaddembe ng'enkiiko zituula mu miti era nga bwolaba nange ekyaki nagitandikira mu muti ng'olwo erosi zituula mu miti kakati mwalimu omwami ne babeera n'ebibuuzo bye baabuuza awo omukyala omukadde omukazi nti akasente okafunye nti ye nzifunye kati awo ne bakola endagaano era endagaano gye nnina ey'obuguzi yeeno endagaano gye nagulirako ettaka lino naligula endagaano eno gy'olaba gye nagulirako ekifo kino mu mwaka ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi gwa 9 mu 95 bannange nawulira nga mpewedde oluvannyuma lw'okugula endagaano eno era yakolebwa mu lukiiko lw'erosi olukiiko lw'erosi nga lumaze okukola endagaano eno era nagyongerayo nenjitwala ku batayipinga ne batayipinga endagaano eno era endagaano y'emu ne bagitayipinga bulungi nnyo netayipingibwa olukiiko lw'erosi bwemala okutayipingibwa era nayo erosi negiteekako ku lunaku lwe lumu kakati abaaliwo mu kugula ekifo nga banguza ekifo kino nze kennyini omusumba Lwandasa Samwiri endagaano eno egamba bweti egamba Agrezone Ndeba Paris Lubaga Division Kampala District Anthony Namumira Ward Mugonga Village LC1 Mukono Town Council ng'ennaku z'omwezi 27 Septemba 1995 endagaano emenyawo eyasooka ey'obupangisa wakati w'omukyala Mere Nabuuso n'omwami Pastor Samwiri Lwandasa ku luguudo Kame Close Road poloti namba 13 bulooka 53 nze Mere Nabuuso nguzizza omwami Pastor Samwiri poloti namba 13 ku kyalo Gunga Village siringisi miliyoni 6 olwo nno nasooka kumuwaako miliyoni 1 ne miliyoni eri yagattibwako
ku milioni zino 5 milioni 6 mu cash. Ate zonna azimpadde simubanja era mugulizaamu n'ennyumba yange ennyumba yange ya bisenge 3, ennyumba nga ya mabaati ate nga nyumba mpangaazi. Nyumba ya mabaati era yali awo ssebaawo. Era ekiseera kyatuuka nga mu nnyumba omwo mwensula, nenva mu nnyumba omwo nga ngenda mu kiwempe. Yali erabika etya? Ennyumba eyo, ennyumba gye naguliramu njirina wano mu kifaananyi, era njagala ngikulageko. Yali neekuze yeeno ssebo. Ennyumba eno gy'olaba, ennyumba eno yali ya bisenge 3 ng'eriko n'obusitowa 2. Gegasooka okuba amakaago? Gegasooka okubeera amaka gange. Oluvannyuma lw'oggula n'abapangisa abaalimu, LC yabategeeza nti okuva n'olwaleero temukya Maama Mary Nabuuso Maria takyavunaanyizibwa ku kifo kino, akiwadde mutabani we Lwandasa Samuel era gwakiguzizza. Kaakati nange mu kiseera ekyo ennyumba eno nentandika okusulamu, naye era ennyumba yatuuka ekiseera ne yeeyongera okukula nga ne bw'oba ogyebaseemu amazzi gakuyiikira, buli kintu kibeera omwo. Embeera teyali nnyangu nnyo mu nnyumba eno, naye Katonda ow'ekisa ekingi, maaso mabi tegayiwa tulo, yasobola okuntambuza ennyumba eno okuntuusa wentuusa olwaleero. Wano wentuusa olwaleero ennyumba eno yakola omulimu gw'amaanyi, era ennyumba eno njiwa ekitiibwa. Ennyumba eno njiwa ekitiibwa era ngisabidde emikisa. Kaakati kwabo abaaliwo nasobola okusayininga endagaano maama wange yasayininga ku ndagaano y'obuguzi, nange nensayininga nenteekako omukono gwange ku ndagaano eno. N'omwami Robert Sonko vice chairperson naye yateekako omukono, vice chairperson naye yasobola okussaako omukono. Era ne mukulu chairperson w'ekyalo kino Gerald Kabunga naye yasobola okussaako omukono. Waswa Kazibwe ye yali akulira abavubuka ku kyalo kuno naye yasobola okussaako omukono. Yasobola okussaako omukono. Era Busulwa Samwiri naye yasobola okussaako omukono. Omwami Okongo mulirwana waffe wano naye yasobola okussaako omukono. Abasinga weebali oba bonna weebali? Swaliki Wafula yassaako omukono. Weebali bonna balamu. Bonna balamu, tekufangako n'omu, Katonda abakuumye. Era babaddewo okumala ebbanga eryo lyonna ku LC ebaddeko okuva mu myaka we nagulira ekifo kino mu 1995 ne mu bupangisa LC nga kweri nga nkola crusades, nkola seminars nga LC nga weeri mu 93, 94, 95 nga weeri. Kakati LC yonna evuddeko wano webakyusiriza nga nabo bagamba wange tukulembedde ekimala, tukulembedde ekikola ki ekimala. Era mu kimala ekyo omulimu ne bagukola bulungi ssebo. Kale nkyebaliza Katonda nti akyabakuumye, ate ne nebaza ne LC yeekoze omulimu gw'amaanyi. Kakati nfuna akasimu akampita ku side headquarters naye sinaba kutuukayo. Naye bwe ngula ekifo kino enda mu maaso nentandika okuba bulooka zino zembalaze, era ekiseera ne kituuka nentandika okusitula ekizimbe wano nga mu kuzimba ekizimbe nga bw'olaba. Oyegwe ono yenze wano nzimba ekizimbe n'abakkiriza ab'omu Lebanoni Christian Center Church. Era wano waliwo n'omwami Honorable Muyanja Ssenyongolo ye mmeeya naye nga zze nga nzimba era y'omu abasitula amayinja agazimba
ekkanisa eno no waliwo n'omulala Kawunde nange nga wendi nkubye essuuti eyo nga bw'ogiraba ssebo era sikomye ku ekyo olwo ekkanisa ezimbiddwa nga bw'ogiraba olwaleero ezimbiddwa etuuse ku level kuno kwe tuli ate nga ekkanisa eno yandibadde kati etuuse na wala nnyo naye ebbanga eryo lyonna nzize entawaanyizibwa ebintu ebitali bimu nga waliwo okutulugunyizibwa bantulugunya ku lw'ettaka naye neebaza Katonda nti n'okutuuka wano entuuse abadde Katonda era sikomyawo ntaddeko n'ekizimbe ekirala weekiri ago ennyumba eri eyaliwo eri enkadde olwo ngimenye kati olwo Mukama nnyambye ennyumba eno mwe nali nsula nengimenyawo nenzimbawo amaka gange kati eno ye yaliwo nengimenyawo eno gy'olaba wano ennyumba eno gye nazimbawo nnyumba weeri eyakalina era yeeyo yennyumba eyo ssebo mukulu Robert eyo yennyumba eyo gye mulaba eyo ennyumba nengizimbawo era neteekebwawo bwe ntyo bwe ntambudde omulimu ne gukolebwa ne gweyongera ogenda maaso omulimu gye gweyongera ogenda maaso tetukomye ku ekyo kyokka Mukama aleese ekisa ekyenjawulo abantu ne batandika okweyongera abantu ne batandika okujja eyo yennyumba gy'olaba eyo yennyumba gy'olaba olwo nga nvudde mu nnyumba eyo gye namenyawo Mukama n'akola bulungi obuweereza ne bweyongera okugenda mu maaso ne neeyongera okubuulira enjiri ne neeyongera okusaba abantu ne beeyongera okujja abantu ne bakkiriza okulokoka era wano ndaba nga nkoze crusade nga nina crusade nga nziteekera ddala wano mu kifo crusade ne nziteeka wano mu kifo eyo yali wano eno crusade yali wano crusade ng'eri wano ne ntandika okwaniriza abasumba bagenda kikomeko musumba Lozias Bugingo wano wona bamanyiiwo Lozias Bugingo ne bajja wano ne babuulira enjiri mu maanyi Pastor Jamada n'abuulira enjiri mu maanyi n'abasumba abalala bangi ababadde wano Bishop Enule Kaweesa abuulidde enjiri ate ye kubeera omulamuzi Bishop Enule Kaweesa ekkanisa yalimu abaana wano ne tuva ku level abantu ne beeyongerera ddala wenjogerera kati ekkanisa gy'ensumba na registration y'abamemba b'ekkanisa eno bwe mba bonna nga mbayise nga bawedde era kasita mbayita teri n'omu asigalayo basukka mu 2500 bamemba b'ekkanisa eno basukka mu 2500 ate sikomye ku ekyo ekkanisa eno nziguddewo kati eguddewo n'amatabi bw'ogenda Entebbe amatabi gyegali bw'ogenda ebuvanjuba Lebanon gyeri bw'ogenda ebugwanjuba Lebanon gyeri ne mawanga mu nsi ez'enjawulo kale nkyebaliza Mukama nti tonyoomanga ntandikwa ntono naye entandikwa entono nfunyemu okusoomozebwa kubadde kunene naye Katonda n'annyamba Katonda asigadde ng'akyeraga nga bw'ali ow'amaanyi mu nsonga eyo ogambye Mountain Lebanon Church wagitandika ogisimbula mu lunyiriri nagisimbula mu lunyiriri luli mu luyimba essula nnyo olunyiri wa 15 awo we nagisimbula lugamba lutya 15 ensula ez'amazzi eziva ku lusozi Lebanon ku nnimiro ennimiro emizabbibu kubanga lwaki nagituma Mount Lebanon Church kubanga ku lusozi Lebanon kwe kwava emivule egyazimba Yerusaalemi egyazimba Yerusaalemi kati ekigambo ekyo newankubanga kiri mu nsi y'Abawalabu naye newankubadde nga kiri mu nsi y'Abawalabu nze nasinziira awo mu luyimba essula ey'okuna olunyiri lw'15 kakati ate nga mu byafaayo by'obukristaayo Lebanon we wava emivule egyazimba Yerusaalemi. Ogambye nti gwali mwaka gwa 2003 otandise okubuulira mpola mpola mu mbeera gye tuze tulabaawo etali nnyangu wasookera mu bwana abantu 93 ozenga okyusa ebbala mu kiseera ekyo kyonna nga teri akunyega mu kiseera ekyo kyonna nga tewali muntu anyega
ng'ensi etunuulira kkanisa ng'ensi eraba ekiwempe abantu nga balaba ekkanisa eri mu muti ne baseka balaba ekkanisa eri mu muti najja n'obugoma wano obugoma 3 balaba Mukono eyali afumbekeddemu abasamize bwe kyali n'embeera eyo yonna gye mujjukire yali wano wennyini ekkanisa weeri waliwo essabo wano ku mukono guli esayidi eri waliwo essabo edda walingawo essabo nze ngenda okutandika okupangisa wano ng'essabo eddene ennyo ery'omusajja nga waliwo amasabo 2 nga waliwo essabo lya sekamatte ate nga lyerimu waliwo nekkuba erigenda ku luzzi wansi eyo mu kiwonvu wano wonna waliwo kayinja wano wonna kibira yakubanga nze okumanya nnyo Mukono namumanyira nnyo mu bikolwa ebyokusaddaaka obusamize n'ebikolwa ebyo ebyettima era nga bingi nnyo eno y'emu ku makanisa ekoze omulimu ogw'amaanyi mu kitundu. Olwo kikutwalira emyaka emeka okuva waliwe watandikira mu kiti okuzimba kanisa eno? Kintwalira ekkanisa eno kintwalira okuva katolo nga mmaze okugula nembeera mu kiwempe nga bwenkuba amatofaali 95 95 96 97 98 kati mu 98 ne 98 amatofaali mmaze okugakuba mu 99 ntandika omusingi ogw'ekkanisa ntandika omusingi era omusingi gwasimibwa ekizimbe ekyo kyolaba olwaleero era Mukama yeebazibwe nti mu bantu abangi abaali batambula mwalimu abantu abajjanga ng'oli alaba muzimba naganze empeereza y'akasawo ka seminti oli alaba muzimba kati waliwo n'abalala baali batambuze bo baali nakyeru bakyerupe nabo ne balaba nga omulimu gukolebwa nga gugenda mu maaso abasajja abo nabo ne bannyambako ekintu kyekimu okiraba naye ng'ekkanisa eno eri ku musingi omusingi kaŋŋambe nti bulinga bulungi bwansi bwannakyewa kakati natandika naye nga ntandikira ku maanyi aga bulijjo ag'abantu nandikivuunudde naye bayinza okulowooza kya byabufuzi noonya engeri gye nkiteekawo yatandikira ku people power natandikira ku musingi awali kati ng'omuntu bw'aba akulaba agamba bannange Rwandasa yatandise okuzimba ekigambo ekyo kanso bali ku ddembe nyinza n'omuleetera okusituka n'azinamu kubanga kyesigenda kwerabira bwe baalaba wano nga ntandise okusenda okuzimba ne babuuza pasita wano waguzeewo nembagamba naguzeewo mulimu abantu abawulira nga ekintu kibavudde ku mutwe omukulu oli ono mwayo katayimu mulimu ekintu kye baalaba nga kibavudde ku mutwe abantu abaali batambula abantu abaali abatambuze nga bagamba omwana yagulidde ddala ekifo ekyo nembagamba yebanange naguzeewo munange nentandika omusingi neŋŋamba bammemba wakwata buli omu mujje tuteekeyo tuzimbe mujje tukole omulimu gwa Mukama era kyekizimbe kino ekiri wano olwaleero kizimbe kino nakizimba nga kikoma wali okusooka wali awo olaba empagi eyo olwo nno nkubye pulaani yaakyo nga kiva kuno paka eno kakati ekizimbe ekyo nga bw'okiraba ekyo nakizimba okutandikira wali wansi awali tenti wekyali kikomaawo wansi awali tenti nga wekyali kikoma 99 olwo nsimye omusingi Mukono gireeseemu kanisa mu mbeera gye yalimu Mukono ntandise kanisa enyweredde ddala kakati olwo abantu bazze bano abazimbi bagamba pasita tebampita bishopu bampita musumba omusingi guno okubeerawo olina okusaliramu enkoko baŋŋamba nina okusaliramu enkoko nina okusaliramu endiga enjeru naye bannange era buli kintu kyonna olina okukikola n'obwegendereza kubanga singa nakola abantu abo kye baayogera waliwo ebiseera bwe baatuukira ne bagamba abasumba basaddaaka abantu ne babateeka wansi w'ebituuti waliwo ekiseera bwe kyatuuka ne boogeranga ebigambo ebyo naye njagala okutegeeza nti sebo twatandika okusima omusingi bwe gusimibwa ekkanisa netandika okusitulibwa ng'ekoma wali wakati wansi wali kino ekirala nakyongerako oluvannyuma
yali ensiko ebadde ensiko esituka ebizimbe bisituka ekizimbe kisituse ekyo omwana enzalo y'okukyala batadde mu kanisa waliwo n'essabo awo wennyini okudda sayidi eri awo waliwo amasabo abiri kubanga wano waliwo amasabo waliwo essabo eryali wano mu kikooza wano eryo nalyo nga litawaanya abantu eryo nange nga sinaba kulokoka naligendamuuko nkola kyate ensi bwetyo nga sinaba kulokoka obujulizi tujja kufuna maaso naye njala kutegeeza nti waliwo n'essabo eddala lyali eri waggulu awo lyali lya mwami Nabbamba eddala lino lyali lya Mulindwa eddala wali lyali lya Ziribaggwa kati amasabo gaali ku mukono guno nga omuwendo gwako manene nnyo nandeetera okutya mukozi munnange oweno Erikisi naye njagala okutegeeza ssebo neebaza ekisa kya Katonda nti ekkanisa n'ezimbibwa ekkanisa ezimbibwa bwe mbadde ntandika mu 99 etandika omusingi bwe mbadde ntandika abantu nsoose ebbalaga wali pulezidenti we yagiggulirawo 23 Mei 2 is it 25 2010 pulezidenti we yagiggulirawo kya muwendo nnyo kubanga nze olwo lwali lunaku naye njagala kukubuulira nti ekkanisa eno ebadde mu kiwepe ebbanga eryo era bwebadde mu kiwepe ebbanga eryo nempeebwa omukisa omulungi omukulembeze w'eggwanga nakkiriza okujja okutema evvuunike ly'ekkanisa eno era najja n'atema evvuunike ate ye nga tannaba kujja yasooka kusindika vice president olwo mu kiseera ekyo former vice president ayitibwa Gilbert Bukenya yasooka okujja bwajja naye n'atuuka naye n'akola nga toyina muntu yenna kuba ku mukono akutawaanya sirina muntu antawaanya abantu nga basaba bulungi nga tewali akusindika abantu ngambako wadde nti akagambo kaakano balaba bulabi emirimu Katonda gy'akola enjiri ngibuulidde nde abasajja ababuulizi b'enjiri bazze abasumba bazze abalabirizi abali mu kibuga omwo mikwano gyange ogambye akasimu akakuyita ku sayidi headquarters kaaliwo akasimu ako nkafunamu 2-3 abalabi baffe abasooti TV gwali mwaka gwa 2003 afuna akasimu akamuyita ku CID headquarters Criminal Investigations Department police bamuyita ku muga kigula siringi 10 nga police emuyise ku CID headquarters bamuguddeko emisango nga twendo bagisonoka yamukuba ku mukono mu kitamulungi nga wayisewo emyaka egyo gyonna amaze okugula ettaka embeera yatandika okukyuba mweraba Unveiled Experience.